Breaking news, bafanizi ba King Shiba mwena mwebale kumusabirako. King Shiba ono yandifuuka biliyoni ya mu bintu by'okusaagirira nabagamba mbu bamuyitanga omulalu. I am so excitement. King Shiba afunye company emufudde brand ambassador. Nga bye tulaba ba Spice Diana aba Rema Namakula bye bakubira company ne babeera ba ambassadors ba ma company. So n'olw'ensonga tugenda bategeeza amangu ddala nga national ID yewedde kubanga yeesibye contract y'okukutuka. Ekyokubiri njagala mutwebalizeeko sente zino ziri King Shiba balamu sente zino zenkomye bala miliyoni 3 balamu naawe obuulira abantu ekituufu. Mbasaba mutwebalizeeko ku mwami Abitex promotion mu bivulu bino ebya Christmas seasons. Shiba yafunye ebivulu 2 sofa 3 mu lumu tugenda beera mu nkuuka deni nabere namutu na yiganga era nayo King Shiba afunyewo ekivulu. So n'olw'ensonga eyo company zonna ezisobola okulanga ne King Shiba tusaba omukisa ogwo musobola ogutuwa nagwo akyasobola ogukola. Sente ezo King Shiba agenda zikolamu ki? Nze bafani bajja tubuulira sente zina asobola akolemu ki. Naye nze ng'omuntu nalowoozezaamuko King Shiba asobola okugula poloti. Mu mbeera eyo kiba kigenze mu byafaayo nti King Shiba ye muyimbi omukyalo omuto asinga obute Uganda nga atandise okukola ebintu nga sente ziva mu ntuuyo ze nga yabikoleredde nga ye omuntu. So mu mbeera eyo nja kusaba singa tufunayo kampuni esobola otuguzaayo poloti etali wala nnyo okuva mu kibuga Kampala ate ku kasente nga si kakaalamufu nnyo basobola otukubirako ku namba yaffe ey'essimu 0755 32 65 55. Ne bweba kampuni yonna eyagala influence oba akalango kuba kati King Shiba afuuse brand.